Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade bagita Fad TV jimba ne updates ziba zitambula okwetwa eggwanga lya Uganda. Abalongo ba Sheeba ne Mukunja Ataseera munnange balabika bulungi era nga wo balengirawo ebifaananyi bifulumye abaana beebo munnange abalongo bali baddala nasoka kulowooza bajja si bya content. Bantu bangi nnyo twalowooza nti bintu just bya content naye bintu byali bya ddala. Ebintu byali bya ddala abalongo gye bali bakuze. Abalongo ba Mukunja Ataseera ne Sheeba wabula sinnakakasa bulungi oba ebyaddala abalongo ba Mukunja na Sheeba nti Mukunja taata waabwe omuki ti taata waabwe omutuufu naye nga bajja amazima baafaana Mukunja. Baafaana Mukunja tetumanyi oba abaana ba Mukunja Ataseera tewali amanyi naye nga information etambula eraga nti ebifaananyi munnange byebyo bwe batyo bwe balabika bwe batyo bwe bafaanana. Jjukira bali mu kyalo bali mu kyalo ne bambi balabika bulungi ndowooza balengedde munnange bakuze ebbanga litambuliridde. Bintu byali bya ddala lwasobola kulowooza nti oba Sheeba yabeewoze kubanga twakoma okuwulira nga bagamba nti ate yagenze butabika ate agenda okuddamu okuwulira nga bagamba nti ate azadde abalongo bagamba byatutabula. Twakoma okuwulira nga bagamba nti ali butabika twagenda okuddamu okuwulira nga tebagamba nti azadde abalongo gamba byatukonfusingira ddala ekyamazima kyo byatutabulira ddala naye nga munnange abalongo bo gye bali balabika bulungi era balikkiriya bali ku muzuuli Mukunja ebifaananyi abifulumiza tebalina buzibu bonna Sheeba takyali nnyo mawulire abasinga byobuza yalagawa tajjabeera nnyo mawulire alifukasinze ku baana be ebya content bye tebikyaliwo. Mukunja atera okubeeranga mu content atera okulayo ku content awo n'okuyimbayo ku buyimba naye Sheeba yabikola ki yabiwummula abalongo bamuwuuba. Abasinga tebakyamulabako ku social media wadde ku TikTok wadde akavidiyo ke abalongo bamuwuuba ate kati nengeri gyeyagenda mu kyalo ebya content yabyesonyiwa ali ku baana focus yonna eri ku baana be munnange bye bitambula akadde kano ku social media eno bagita Fad TV gy'abali mu Iraq mbatumiddeko nammwe abali e Dubai abali mu Saudi Arabia Qatar kosa ne mu Oman mbagamba nti kyemwakola kyamaanyi nnyo kubanga ekyamazima kimwasubscribinga ne munyiga kade updates wano mba nazo buli lunaku olukya ku musi kuno just kyolina okukola kikimu kyokka kusubscribinga oleme kubanga omisinga updates zange zenteekayo bona subscribinga n'onyiga kade ojja kuba receiving ka notification buli lwenteekayo video wano ku Fad TV giba nembeebaza mwenna abasubscribinga ate ne munyiga kade nti kyemwakola kyamaanyi nnyo okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kade bagita Fad TV abalongo ba Sheeba kosa ne Mukunja Ataseera ekyamazima kyo balabika bulungi bagimu bitya balabika bulungi nnyo muneebeepo naye ng'ono yafaana Mukunja Ataseera ekyamazima abaana baali baba Mukunja Ataseera naye nga ekyamazima byankonfuzingamukko kitera kitegeeza nti Mukunja Ataseera ekyamazima yavunika Sheeba olubuto. Abaana zansooka bikkiriza bagali bongamba nti abaana ba Sheeba ate nga bafaanana Mukunja biba binkonfuzinga mpozi nga bafaananye bufaananyi nga si babe bamufaananye bufaananyi manya abantu bangi bajereganga Mukunja nga mugamba webaka ku mulalu ebiki naye nga munnange Sheeba si mulalu just mwenge gwamufuula ng'omulalu bakati yaguvaako simanyi ndowooza aguva engeri gye yafuna obuvunaanyizibwa n'engeri gy'alina abaana naye nga abasinga bajereganga Mukunja nga bagamba wafunisa omulalu olubuto mbugonoonya balubokabokka bw'owasa bannange Uganda si bangu naye nga abali mu America ku University of Chicago abali mu Uganda mbagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade updates mba nazo each and every single day. Video jimpereka like ate okomentinge yosigale ng'ogifollowinga amawulire mba nago buli lunaku olukya ku nsi kuno
gwe just kyolina okukola kikimu kyokka kusubscribe ng'onyiga ekkadi bagita Fad TV UG. Munnange ensonga zeezo za Mukunja Ataseera. Abaana bali kiriya bali masavu babeka bulungi bakuuze ebyadala abalongo baali baddala basooka olowooza babewoze bozikola content. Ekyamaza nange bwe nasooka okulowooza naye nga bantu bali mukola content bano tebali mukola content ngamba bayinza okuba nga babajjeewa. Ekyasinga okuba nga kitutabula ono yali mu ddwali nga bagamba bamudusiza mu ddwali ali butabika ate ne bagamba nti atazadde abalongo nange bwe byatabulira nembeera nga ndi awo bwentyo nga tebitegeera bulungi mwana naye nga agaliwo geego ongera okuba nga mufollowinga Fad TV UG kosa ne Fad UG News waliyo KB TV UG waliyo ne KR TV Uganda zina YouTube channel zange zifollowing tojja kubanga bwejjusa ebyakabi byomba nabyo baaba wano buli lunaku olukya ku nsi kuno gwe just making sure nga osubscribing ate onyige nekkale ojja kuba receiving notification bwange abalongo munange bali clear abakingi Sheeba